Saafumbirwa ate nenjagala okufuna era essuubi ery'okuba nti bwe mba sifumbiddwa kaneegulira ekibanja neezimbire. Kati n'ekibanja nakyo ne ndaba nti sikyalina ssuubi kuba sikyalina maanyi gakola. Kye naalibadde ngamba nti kati kanfune ssente eziwera ebintu babiseera nnyo. Kati nemba kati bw'onoofumbirwa amaanyi onooba nago. So you don't stay with... Kakati Musumba ekyobutafumbirwa kuba kyeŋŋambye nti kiri kyeŋŋambye nti omusajja namulemwa nemba nti sikyasobola byakufumbirwa. Abaana nabazaala ne baba nga gye bali naye nga n'abaana nabo tebanneesobola. Oba nsabe tufuneyo kihaji. Maybe I pray we get a certain haji. Yeah? Kihaji? Iye ateze kihaji kikyantwala. Nze ndaba nkaddiye nnyo. Weetaaga mukadde muno. You want a fellow elder person? Kakati awo tukisabire Mukama, nsaba onsabireko sobole okufuna amaanyi ag'okukola ndabe nga nfuna ku maka nange mbeere mu maka. N'okufuna omusajja. And getting a husband. Neefuna omusajja. Fukamira. Kneel down. Fukamira obulye Mukama omusajja. Kneel and tell God for a man you want. Oyagala omusajja ofune. You want, which qualities do you want? Tell your God.